kyokka ndimu n'omuwanguzi era nga wetwogerera yatudde mu katebe omwoyo omutukuvu yamutuyigidde dda Kyambogo University mbalabye mwebale kubeerako manyi muli mu ka holiday naye tuweereddwa omukisa okubeera ng'era mukyaliyo nga muweebwa omukisa mu bujulizi buno ng'abaana ku buli level yonna ntwala omwaganya guno okubagamba nti bannaffe aba Victory Junior School Kabowa wamu ne Midland Parent Secondary School Kalagala Mpigi abatuusako programu yaffe n'enganzi era wano nga tugamba nti abalamu be bawangula kabwa kalamu kasinga empologoma enfu ate ne tugamba twamuwangula n'ekigambo ekyobujulizi n'omusaayi gw'omwana gw'endiga twawangula sitaani oyo atubonyabonya tuyigganyiza obulamu bwe ne buteeyagala ne butasanyuka ate nga naawe wali waggulu eyo ogamba otya nti nange nja kuwangula era nja kubeerera nja kunywerera mu buwanguzi n'olwekyo mu kaseera kano kigenda mu maaso n'omuwanguzi waffe agenda kuba nga atubuuzaako atuwulira ku mannya ge gy'asinziridde bwetyo oluvannyuma ate ajja kuba nga attaanya obuwanguzi waffe olunaku olwaleero muwanguzi waffe Wanje Musumba. Nsanyuse nnyo okulabako. Nange nsanyuse okubeera ku mpolo za MCF Radio. Weewaawo. Amannya gange nze Agatha Rose Sempijja. Aviiridde Mutundwe Kabaawo Zone. Weewaawo. Nkyala Sempijja. Wanje Musumba. Tubatumiddeko ab'e Kabaawo Zone bonna. Amiina. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olwokuba nti nno programu eno abantu bangi buli kanaku nga bwewulidde nti wabeerawo gwe bagamba nteekako tuteekereko batudde babuuza muwanguzi ali mu katebe tuttaanya obuwanguzi olwaleero mu ddakiika 5 osobola okutubuulirako kyekyali kikugoba era tutandike we twakomye olunaku lweggulo. Ekyali kingoba ekyali kitawaanya obulamu bwange zaali endwadde zosobola okuyita endwadde ez'amaanyi ezitalina ddagala naye kye nazuula nti nga bwe natuuka mu kifo kino kye nategeera nti zaali chronic diseases oba endwadde ezigoberera nga ziva ku ludda lwa sayidi ya famire ya jjajja waffe azaala bataata baffe kati nga byatugobereranga agalwadde aganene ga kansa agalwadde g'ensigo agalwadde g'emitima kati nange neneesanga nga ku myaka emito natandika okutawaanyizibwa ekintu kyekimu ekyatawaanyanga bajjajjaffe ne bakitaffe emirembe egyaliwo ekyo gwe wakyagendanga okukiraba mu famire nga mujja muziika abantu bwe batyo nga olowooza bwe bulamu bwe bulina okutambula. Kati nze saasooka nnyo okukitegeera naye olw'okuba nti nno omuntu gwe nakula naye nakula ne ssenga wange yali muntu mukulu mu famire kati nga twagendanga nnyo ku mikolo egy'okuziika abafamire twagendanga nnyo kukwabya ennyimbe kati nga mpulira abantu ababeerayo nga boogera ne bagamba kati okugeza waliwo mu gwe twaziika nga yafa kansa w'amabeere kati ne mpulirako abantu nga boogera nti kale ekirwadde ekyattagundi naye kimututte kati ekyo nange ate nga by then nange nali ntawaanyizibwa ekya kansa w'ebbeere wadde nga nali mwana muto. Ye Musumba. Egambo obiwulira eyo mu kuziika eyo? Mbiwulira mu kuziika ne mu relatives abajjanga okukyalira anti wange kubanga we nkugambye nti yalinga muntu mukulu ate yalinga bambi mukyala yaniriza abagenyi kati nga abaana bangi abajjangawo abamuyitanga jjajja abamuyitanga ssenga abamuyitanga maama abamuyitanga byonna emboozi eziba zinyumya zibeera za kika zibeera za kika kituufu Musumba zibeera za kika ne bejjukanya bino ne bajjukanya oli ne bejjukanya eri bikugwa mu kutu obiwulira bingwa mu kutu mbiwulira. Okay, point ku wali otuuse nga tunajja mu kifo kino we twabadde twagala okuyingira wali otuuseewo ebintu nga byeyongedde okukaluba obulwadde bweyongedde okukaluba okuze nabwo ekirooto tokyalina byoloota kubeera bulungi. Twabadde tutuuse nga nfeyitinze ne bantwala mu ddwaliro kye basooka okulowooza nti oba ndi lubuto ne kati oluvannyuma lw'okukola sikaani ne bakizuula nti nno ensigo yange nali nazaalibwa n'ensigo emu
kubanze ko lwe nakitegeera lwe nakitegeera nti nina ensigo emu ate eyo ensigo nga nayo ndwadde ekyali kiteeberezebwa okubeera kansa. Mpozi olulimi lw'ekisawo ensigo oba kikyekola ennyo eky'amaanyi mu bulamu bw'omuntu? Kati kidin omuntu kidin ze zisengejja ezo zisengejja byonna kwegamba omuntu okubeera ng'ofulumya obukyafu mu mubiri. Kati nga amazima omuntu atalina kidin oba talina kasengejja mu mubiri eyo musumba obulamu buli ekijja kiba kigenda kubeera butwa nga kidini zifudde. Kiba butwa bwennyini ate era nga you can't live without a kidney. Waliwo ekyalo kiramba baati tugambye bagenze okusanga abantu baako nga kidini zonna batunzeeko emwemu olw'obwavu obw'amaanyi. Batunzeeko emwemu buli kyalo buli muntu yenna ng'alinako yasigazeemu. Kati sitaani mubi kyokka nga naye erimu nayo nga ndwadde. Iya musumba. Kati musumba kati awo bwe natambulira mu bulamu bwe butyo eddagala nabagambyeko ejjo nti eddagala lyalinga lya bbeeyi ng'empeke emu ya $1,200 ate nga nnina okugimira buli lunaku okusobola okuba nga kale ndiyaddeyaddeko kuba natuukanga akaseera ebigere ne bizimba natuukanga akaseera amaaso ne mpulira nga tegakyalaba bulungi galinga ensigo bamanyi okuzimba bonna ne bazimba eyo process wali ogituuseeko? Nali ngituuseeko ng'ebigere bimanyi okuzimba ne bizimba bwe biti nga tebitegeerekeka. Kati nga mu ddwaliro bo bakugamba tolina musaayi kale nga bakugamba n'okumira eryo eddagala naye ng'abasawo baŋŋamba nti mba neetaaga ensigo empya ate ekintu ekyali nga kiba kya buwanana. Zagulwanga sente ebiseera ebyo amazima saakigenda buziba naye nga baali boogera sente nga ziri mu bukadde oba mu bukadde obulinga 2 okudda waggulu kuba baalinga bagamba nti sente ez'okugula ensigo nti ate wano mu ggwanga lyaffe tebakikola nga balina kusindikayo India ne bakola kidney transplant. Ntera ogenda mu ddwaliro n'ensanga abaana n'abakulu babeerayo naye abaana bano bankwasa ennaku n'omusanga nga nzimbye bamunuunamu amazzi naye nga bagamba nsigo. Obulumi obwo peyini eyo ey'amaanyi eyo ebeerawo tewatunuulira nkoba nno n'ogamba nange ndituuka ku siteeti eno. Kati musumba olw'okuba nti nno kiri ekya kansa ono w'ebbeere kyankola bubi nnyo engeri gye nnali nga nkyali muto ng'ate luli bantwala butwaze kuba bantwalanga mu Cancer Institute Mulago. Kati natuuka kwekino kyo bwe nakitegeera engeri gye nnali nategeerako ku Yesu eri mu olevo. Kati nasalawo ne ŋŋamba ngenda kumiranga eddagala nga saagala nnyo nakumanya kwegamba oba ki nga saagala nnyo nakumanya buziba bwakyo kuba nali mpulira nga amazima nako amawulire amabi iyo musumba. Mikwano kyaffe abakatwegattako osobola okuba nga twakomye nga tugamba nti naawe ke kaseera ak'okuzuula ebiseera ebisinga agabadde gano gakutta abantu naye nga gali chronical ng'amazima gali nti otunuulidde famire yo n'olaba ebizze bibatta. Naye abamu tetugiteekako mwoyo tuziika buziisi n'oziika naye bw'otakikuba enkya naawe kitwala ggwe kituufu ate kansa alumwa ate oba tolina ssuubi lya kuwona ng'ali ku siteeti ezo olwo siteeti ze batuukako ne bagamba tekyali lugendo. Omuwanguzi waffe tutambule tubadde ng'ebirooto eby'okuzaala byafa. Ebirooto ng'ebyo byo nga nabivaako era nze nga nkimanyi bulungi ku nsisiri zaala mwana naye nga nina ekirooto ky'okulabirira abaana abali mu mbeera eyo abalina ebirwadde bwe bityo abalwadde b'emitima abalwadde b'ensigo abalwadde ba kansa. Kati ejjo twayogeddeko nti nno nali nafuna omulimo nga gunsasula bulungi kati nensalawo nsevingenga ssente zange ate engeri gye nagulanga eddagala ery'obuwanana nali sobola kusevinga nga sobola amazima kusevinga kuba bwe namala nga osasula renti
nali netongodde n'okutolako ezigenda okugula eddagala ery'omwezi omulamba ngamba sikyalina kyensevinga nensalawo ngobe ku bintu byange ngende ebweru nkole ntuukirize mangu ekirooto kyange nga tonnafa nga sinnaba kubamu ku myaka mpozi gyali emeka omukwano awo nali nyina emyaka 20 years emyaka 2 nga toyina ssuubi lya kubeera mulamu kuba endwadde ezitawunyizibwa kuba nzijukira gye nali ngamba okgenda bampandiike ndabe biki bye beetaaga ngende ebweru bo baali baagala batwala okuva ku myaka 21 kati neŋŋamba bannange oba guno ogumu ngubbeeyo ŋŋambe nti nno nyina 21 naye mukama teyakiganya kuba awo muganda wange we yaŋŋambira ku kifo kino yali yaŋŋambako ke mabega nayongera okuŋŋamba neŋŋamba naye lwaki togendako ewa Pastor Tom kati Musumba nakwata ekkubo nenzija wano mu kifo kino nga kuba yaŋŋamba ewa Pastor Tom basomesa basaba naye nga naye obuziba bw'endwadde tabumanyi naye ng'ekintu ye kye yali amanyi kuba namugambako njagala kukola ki njagala kukwata kkubo kugenda bweru naŋŋamba eri bw'onaatuukayo ne bayigiriza n'osaba bijja nakuyitamu mangu okwate kkubo ogende kati nenzija wano natuuka ssaawa zaalinga mu 10 nengenda mu kyaki y'abapya natuukayo nasangayo omusumba ng'asomesa yali musumba wa Deliverance kati n'asomesa ku bintu ebigoberera kati bw'abisomesa nempulira nga nkwatiddwako n'ekiro nembeera mu sabiisi zonna omusumba w'omutima n'asookawo n'asomesa neŋŋamba bino ebintu byetaagamu n'okutereeza omutima kuba nze nali amazima nina ennaku nze musumba nga sisekaaseka nze nga sisekaaseka era ng'omuntu ayinza nga mikwano gyange gimanyi okuŋŋamba neegobera eva serious naye nga nze nina obulumi munda mu nze nti oseka biki ngamba ne bwe nnaaseka ne bwe siiseke era enkomerero ngenda kukola ki ngenda kufa ate kati munnange Musumba kati bwe natuuka eyo ne basomesa omutima kati ngenda okwezuula ennaku eyo nga nina ennaku nga nina okutya ne basomesa okutya neŋŋamba bannange awo ne amazima sijja gamba nti byanvaamu ku olwo era munnange oyogera ekituufu naye kati awo natandika nange okwegayirira Mukama Musumba nze yajja wano nga nina ekirooto kya kugenda bweru bwe natuuka wano jjukira emabegako eri muganda wange nga ŋŋambye nali nafunako ku message ku birooto nga ndi mu kyaki wano ennene mu kyaki ennene nga ndi mu kwala mikeeka kati bwe natuuka wano amazima omutima gw'okugenda ebweru gwafa ne gufiira ddala natuuka akaseera nga nkeera ku makya nga nsula wano overnight nenkeera ku makya nenzirayo ewaka nennaaba nengenda ku mulimu oluva ku mulimu nga nzija direct wano ne amazima nennenyikira nnyo mu kusaba otandise okutegeera zuula tulabe batandise bisomesaako ddala batandise okubisomesaako kuba tewansomesereza mutero bba w'abawanguzi abasomesa ne bategeera nti abantu bakwata ate era omwoyo wa Mukama n'abayamba okukulaki okusaba basomesa ku kintu ekyo ennaku n'okutya bagisomesezaako ogitegedde ogejjamu okujejjamu tekyali kyangu Musumba amazima kyo kyatwala ekisa kya Katonda era siteepu ojja zitubuulira bwe kyatambula kati naye mpoziko ekintu kimu Mukama kye yaŋŋamba kuba olunaku lumu nava wano overnight nengenda nenzira ewaka naye nga bye babeera babisomesa mba mpulira emirembe nempulira nga biyingidde amazima nempulira nga omutima kweguna omulundi gwokka mpulira nga omutima guteredde naye ng'ate bwe ntuuka ewaka
wakati awo nali ntandisenga baganda bange babiri bali bajjanga tubeera ffenna bato bange kati ng'oluusi bwe mbeera awo mu nju nga tebaliyo nga ntuula bwe nti ku buliri ne ŋŋamba kale bambi bano tebamanyi nyinza n'okuba nga neebase nesizuukuka entandika nga ate nziramu ne neekola ki noweeraba ng'ofudde neeraba nga nfudde n'olaba omuceere gwe banaalya ku zinde bamanyi oluusi mumanyi n'okwesooka nolaba bwe nfa nga banteekanga mu kayembe kali musumba nga bw'okyogedde kuba era mu mbeera eyo olunaku lumu waliwo omwana yali mukwano gwange n'agenda n'afuna accident ku Ntebe Road n'afa kati bw'afa ne tugenda ewaabwe okumuziika baali bamuzaala ku kyalo kyaffe kati bwe twagenda okumuziika amazima kati maama we n'agamba yii munna agenze kati mutima ne ŋŋamba kale bambiraba ono agamba munnange agenze tamanyi nti nange essaawa yonna nkola ki nange ŋŋenda naye nanyumizaako muganda wange oyo brother wange bwe namunyumizaako mulokole ne munyumizaako ne mugamba okimanyi nti nogundi emmotoka yamukubye bweti ne bweti nemutta brother wange naŋŋamba awo nali mukale mmaze omusunirako ne mugamba naye munnange ndi mulwadde ensigo biki naŋŋamba kati olaba ab'ensigo ebbiri nga zonna nnamu bafa naŋŋamba kati okimanyi nti nno gwe Katonda akulekawo lwakigendererwa naŋŋamba okimanyi nti Katonda akwagala yes ekyo nali nkimanyi nti Katonda anjagala kuba nali ninayo kiri ekyemabega nti nga bwe yatwala kansa nga sitegedde ebbere ne lizimbulukuka ne batakigenda nnyo buziba nga mmanyi era luliba olwo naye nga neebuuza oba olwo lulituuka ddi kati musumba muganda wange waŋŋamba eyo point naŋŋamba gwe weesigame nnyo ku Katonda bwe babanga bo abalina kidini ebbiri nga nnamu bafudde gwe Mukama n'akulekawo Mukama akuleseewo olw'ekigendererwa kati awo bwe nadda ewaka kati awo nafuba okulaba nga neekutula ku bintu ebirala byonna nga ki emikwano kuba nalina emikwano kuba n'oyo omwana okufa yali birthday yali birthday kuba olwo olunaku baali nange bampise nga tugenda ku beach Entebbe omanyi okugenda n'osanyukamu akatonotono aka university abaana beewaamu ku birthday nali ndi mu stage yakukola musumba kati nenkola kikuba kati ate bo baali ku campus kati ate nze nga nkola kati bwe baŋŋamba ku eyo birthday amazima saagenda ne mbagamba nedda nyina ogenda mu overnight kati ate bwe naasiiba eyo nja kutuuka okugenda mu overnight nga ngenda kusumagira nga nkooye kati mukwano gange kyabaŋŋamba naŋŋamba naye ggwe naŋŋamba osuubidde obutuukirivu bwonna gwagenda okubutwala kubanga mulokole oyo yali mulokole naye nga yali mulokole eri gye twali kati awo natandika okulaba obulamu ng'amazima emikwano ne mmanya nti nno kati ngenda kwawulamu emikwano gye mbeera nagyo kuba obaatuuka ne batandika okuntuuma amannya ne baŋŋamba gwe Little Jesus nga bwe njogera ku bya Yesu kabaŋŋamba gwe Little Jesus naawe tuviire awo nootereeza bulamu osobola okukwatagana n'eggulu nga njagala kutereeza bulamu bwange kati awo kye nakola Mukama nampa ekisa ne neeyawula ku mikwano gye nali ndabanga amazima gyo tegigenda kunnyamba mu bulamu egyali ginnemesa okujja eri Yesu ddala ne njeyawulako awo nenyiikirira ddala okujja mu kifo kino najjanga kiro mpazi mwaka ki ogwo mwetuli that was 2017 around December najjanga kiro kati nga gundi egenda kutuuka Christmas ku mulimu baatuwa omusaala bwe tugenda okukomerawo omusaala gw'omulimu mikwano gyaffe abalungi tovaawo tukomawo amazima boosi wange yansiima nampayo ka allowance kali ka $200 then ne bampa ne salary sikeeka kadduulu
Musumba kye nakola natuuka ewaka nensooka nenfukamira olunaku olwo Musumba nakaaba amaziga kuba nalaba nga neekuumidde ebbanga nga nyina ennaku ku mutima gye nkuumidde ebbanga gwe siina gwe nsobola gisharinga naye baganda bange saabasangawo neneggalira mu nju nakuba emiranga Musumba nenkaaba amaziga nemugamba naye Mukama nemugamba mpulidde abantu nga bawa obujulizi ng'obawonyezza nemugamba Mukama nange nsumulula nemugamba Mukama sente zino nina ebyetaago bingi naye sigenda zikozesa kintu kyonna nemugamba Mukama ngenda kukwata sente zino nziteeke mu bbaasa kuba baali balanga 31st wankulukuku nemugamba nziweyo ku lwa 31st nemugamba Mukama nkwegayiridde ku mulundi guno gwokka nange osumulula obulamu bwange nemugamba Mukama wenyenda okukoma sigenda kuddamu kugula mpeke yaddeemu nemalirira neŋŋamba Mukama bw'onaantwala nja kumanya kwagala kwo nenziteeka mu bbaasa amazima nakikolanga ngaalaluse nga ndaba tekiri nnomu nenziteeka mu bbaasa era tewali muntu yenna gwe nagamba nenzireeta kati nga bw'omanyi ng'olina sente nnyingi zasooka ne zibanga ezenjo kyawo kaali kakadde kennyini nezikwokya nezinjo kyawo neŋŋamba bannange ngenda kukola ntya nitukawo ku geeti neŋŋamba oba nziteeke ku ssimu neŋŋamba naye oba nziweerezeeko maama wange nga ndaba kwegamba ebyetaago byo weebiri bagiyita ssala yabweyamu kituufu nkama omuyingiza mu ddiiru kati nga nkwata ssente ezo nga nzirayo nno naze ewaka Musumba saaziwaayo naye bwe nzirayo ewaka era ekintu kyekimu manyi ssente eyogera sente kituufu kwolwo simanyi Mukama bwe yakikola kuba kwolwo nasula era nzekka ewaka kati nalinayo orders z'engatto ze nina okukola kati nali nkola engatto two ne tuntwala otwo bwe twantwala nendoota omuntu nga naŋŋamba I love you so much Musumba nengugumuka bwe nagugumuka ate nenkaaba amaziga Musumba nakaaba nenkaaba amaziga olwokaaba gano ag'essanyu ag'okubeera ng'olina Mukama presence oba gano amaziga ag'obuzigaziga kati nali mpulira ndi guilty kuba nategeera nti aŋŋambye nti anjagala alabika Mukama alabika Yesu naye nga neeyamye kyamazima nali nzirina neŋŋamba Mukama onjagadde bwoti kyokka nze neeyama n'ekintu nesitasobola wadde okukituukiriza Musumba nakaaba amaziga nenkaaba twalina landiroodi waffe yali mukyala omukulukulu najja nabuuza naye mwabawowolera muno amazima nakaaba amaziga okukaaba tekwali kwa kutemyako gammunye gaali ga maziga ga waggulu bwe gatyo Musumba nali nina obulumi ku mutima g'amazima n'obufuka ku mutima n'obufuka mu maaso ga Katonda kuba nalinga neŋŋamba naye singa nyinayo abantu gye mmanyi nandigenze nga nenkaaba nendeekana nemala nenkomawo nga nteredde kati mukungula ennyumba z'abandi kati Musumba bwe nakaaba amazima n'otulo twantwalira awo otulo bwe tuntwala kyamazima kuno ko tekwali kuloota nawulira ng'omuntu ankwatako naye ng'omuntu oyo yali annyogoga ng'omukono gwe gunnyogoga ne gunkwatako naye bwankwata yankwata ku mukono ogwa right nampita erinnya lyange naŋŋamba Agatha bwatyo bwe yampita kuba abantu bonna balinga tebatera kumpita Agatha nga batera kwesalira eddala naŋŋamba Agatha nkumanyi era nkwagala Musumba nawulira nga nze n'omubiri gwonna gwesisiwadde amazima nabulwa amaanyi kuba nali awo between asleep and awake nabulwa amaanyi agakola ekintu kyonna
naye mukama yanyamba nimmala bwewayita akabanga nentereera nakwata kaboda nenzija paka wano natuukira ali ku reception sente nenziwaayo ng'atategedde nemmala nenkwata ekkubo nengenda kati olwo maze okuwaayo ezo ssente Musumba mukama musabye nange byenjagala ninga nti nonzisaddaase mulingiza mu ddiiro kati awo tewaayita nnaku mbale ku mulimu gye baali bansiimye gye baali bampadde akasiimo ne bayita meeting kati bayita meeting manager nangamba gwogenda okuwandiika minutes ez'omu meeting eno nempandiika olwamala n'agamba ono omwana mukozi nnyo n'agamba mwana muto naye asinganamu abantu abakulu okukola Musumba amala okukyogera bw'atyo n'amala n'agamba naye nja kukubira tekyasooka kunesiwaza nnyo okuba engeri gye yali amaze okumpaana n'agamba nja kukubira kati nkwata ekkubo okuva ku mulimu amazima ku lunaku olwo natambuza bigere kuba nakoleranga nakawa nava eyo nga ntambuza bigere nentuuka mu kibuga ng'ate nyina era okutambuza ebigere paka wano ku church kuba nali sinayo wadde ka saving nenzija amazima natuuka mu kibuga nennemererwa nenkyamako ewa mukwano gwange nemugamba omanyi sirinamu ssente naye njagala genda ku church nampaayo omutwalo nenkwata ekkubo nenzija wano ku church bwe natuuka wano Musumba Mire yali atendereza lwali lwa kubiri kiro Musumba Mire yali ali mu kutendereza omuntu n'aŋŋamba akaloboozi ne kajja nga katono ne kaŋŋamba ne koogera kino ekyawandiikibwa ekiri mu Yeremiya 5:5 yes nti nakumanya nga tonnaba nti I knew you before you were placed in your mother's womb nga tonnaba kuteekebwa mu lubuto lwa maama nakumanya yes kati ekyawandiikibwa ekyo bwe kinvugira mu matu naye ng'akaloboozi katini bwe kati neŋŋamba jjukira eri baŋŋambye bwe batyo kati nze munnange nali simanyi nti bwe batyo omuntu we bamugoba ku mulimu mbadde ngenda kubuuza nti tomanyi eri emirimu kasita bagamba nti tugenda kukubira nze nalekaawo ebikola nali simanyi omanya bakusiibudde olwo omulaba alwana oba Katonda akwetaaga ogende buziba akutereeze mu kusooka nakuba emizimu mu kusooka nakuba emizimu naye munnange oluvannyuma nakitegeera nti kwali kwagala kwa Katonda Mukama yali ayagala Mukama ndowooza bambi yali annoonya naye amazima nga tanfuna kuba nalinga nnyo up and down mbeera mu mirimu okuba oluusi nabeeranga wano ku kyaki naye nga nyina obwongo nga bubeera eri enkya abaana ngenda basomesa ki nga mbeera mu zibisaaki bwe zityo tozi oli mukozi wa ngatto Musumba zino engatto ze twambala oba neegiina engatto zino ze twambalira ddala zino eza back to school ez'abaana buno obwaffe obw'abakyala njagala nga bwendi byonna byonna nga obitwaliramu yes nkola engatto eza craft nkola back to school nkola engatto gentle shoes yes Uganda erina ebitone abantu abalina ebitone bwe bityo bannange tuyitiddewo obuyitizi naye munnange mwana muwala akyali muto nnyo mukyala Sempijja wange Musumba tulabe Katonda bw'omwewa Mukama olwanoonya kunoonya tulabe kati olwo Mukama ndowooza akoze eki anjawudde ku by'okukola nze saasoka kukibikulirwa mangu naye bwampa ekyo ekyawandiikibwa nga tuli mu ttendo enkeera amazima nali sina wadde n'ekikumi jjukira engeri gye twali tukoze deal Mukama ne mugamba sigenda kuddamu kumira wadde eddagala era saddamu kubeera neyo nnyo ntegamba bannange sinnamira ddagala biki baba kusalako wali eringa 1,000 mu 1,000
2020 nga zoyina okukozesa buli kanaku wali tokoonoka n'ogwa ate musumba era baba kunsalako nga ziri sente zinali neeyamye nga nkyazirina mu ngalo amazima obweyamu nali mbusudde kuba nali ngenda kusigaza oyo at least abeere nga upkeep naye nali maze okuzejjako nga amazima nga sikyalina kati awo we natuuka wano kati amazima buli musumba eyatuukanga ku katuuti kati awo ntuuse ngenda kubeeranga mu church kuba nali sikyalina mulimu nti ngenda kugenda nkole nga ngenda kubeera mu church mpuliriza okuva ku musumba asooka kati nze ku olwo lwe nategeera mbuno nti waliwo n'omusumba asookako ku makya era naye asomesa deliverance of the mind asomesa ne faith kati amazima bwe yasomesa nagamba kuba yasomesa n'agamba n'ayogera statement eno n'agamba ffe abalokole tetutambula lwa kulaba tutambula lwa kukkiriza statement eyo neŋŋamba amazima nawulira nga sikyagala kuvaawo nembeerangawo mu service esooka eddako neyekawungezo ya deliverance nensabanga kati awo amazima musumba sijja kukugamba nti nno ki naye awo amazima saddamu nnyo okuwulira bintu ebyo ebinnumaaluma gye nakoma okukabirira mukama ku by'omutima mu service the deliverance of the mind natuka akaseera nga mpandiika notisi za buli musumba yenna ayingira mu church ate nga buli kyawandiikibwa kyonna nga bwe bakituwa nga nze olufuna obudde bwange nga nkisabiramu tewatuulanga kabalaza aliwo abajja n'alemera kabalaza ate nga mukama yamuleesa ayingire mu kyaki musumba nze saatuula kabalaza abamu bajja ne babawugula abaye akajja mukama amuleesa amwekoleremu omulimu ate oli n'amugamba ate kino ekiri eno bannange kika kati ali eyo mukwano towuguka beera stable mukama akuleesa alina ekyayagala okukola mu bulamu bwo tufu musumba nkuwulira kati awo musumba ne ntuuka akaseera nga mbeera wano okuva Monday paka Friday mu presence ya mukama amazima nga sirina wannuma wonna nga sikyalina wannuma naye nga bwenzirayo ewaka nga bwogamba nti n'ofuna nga bwenzirayo ewaka n'olowooza ku bintuntu ng'ebyo oba biki ate oluusi n'owulira nga olinga ddamu okuwuliramu n'owulira nga wano ewakuluma ne wetunuuya oluusi n'olaba nga wano ewatategeerekeka ate ebyo ebiseera ne sente zaali zibulidde ddala ez'okuddamu ggula empeke nga no ezo zo nga nakyeyama bweyami yes tezaaliwo naye nga ne bwe mba nzifunye nga ŋŋamba mukama sikyaddamu ggula ddagala nakoma ku eryo era natuuka n'akaseera ne mugamba kuba statement eyo nagiwulirako omuntu omu yagamba nti mukama bw'olinkolera ndigamba abantu nti wankolera era bw'otalinkolera ndigamba abantu nti tewankolera kati nange mukama namugamba bwe ntyo ne mugamba mukama bw'olimponya ndigamba abantu eddagala eryo liwalyomira lyali lyakuwonya oba lyakuweweeza lyali lyakuweweeza lyali lyakuyambako kidney esobole okuba nga at least esengejjako ate nga nalyo tewaligalwa nti ligenda kukola paka abantu kyemuva ku ddagala munnange olw'okuba owulidde omuwanguzi n'ogana nange omanye n'ekintu kye boogera nti god abasawo they treat but god heals yaliwo ebirwadde ebyo nga babitreatinga ne batreatinga zikosews ezo nga za family naye era nga omugenda bulamu era nga bugaana kale gwe wayitaawo kati musumba awaka akaseera amazima nga nezaabe nti kubaawo twali nga ne baganda bange bennyini bwe twali tutandisaawo nga twesondasonda nga tetukyasobola tudde wano ku deliverance y'endwadde eno mu bulamu bwe ebirooto bino byewalootanga nga abafu
abafu olwota ebirooto by'abafu olwota entaana bwe wajja mu deliverance n'otegeera nti endwadde zino za famire balina engeri gye batuyigirizaamu okwenenyaamu ku lwa famire eyo paati eyo wagikolako n'obeera ng'osaba weegayirira katonda olw'endwadde ezo mu famire oba eyo paati tewagikwatako nga ggwe omuntu kati musumba eyo paati nagikwatako naye eyo paati ate mu kugikwatako we wantu we mbadde nzija awo kati twatuuka nga tetukyasobola nnyumba kati awo nenfuna message nendoota ekirooto nga musumba Tom anjalidde ku kabalaza ka kyaki naŋŋamba wano we wali obuliri bwo era we ngenda okukusanganga kati bwe nava mu kyoto neŋŋamba ekitegeeza ndabika ngenda kubeera wa musumba Tom nze wente we nalowooza kati musumba awo nze nekitegeera bulungi ngenda kubeera wa kati nembaako omuntu gwe nabuuza nga wawano ku kyaki naŋŋamba osobola n'okuba nga otambula mukama bw'aba ye yakugamba n'akwesangira n'akugamba jangu naye kati awo nkwata obulamu bwange bwonna ng'awo sikyalina go ge mazima kati bwe nabaako gwe nabuuza naŋŋamba mukama nno gwe akugamba kubulira njiri ya amasomero nintandika twamanyire ekyo mu scripture union sagendanga wa masomero awo nze nagendanga nensaba nembagamba bannange nsaba kumitinga ku baana nsaba kwogeramuko nabo kati bagiranga awo bakwa assembly ngaawo ne baŋŋamba olunaku bwe tubeerayo assembly tujja kuwayo eddakiika 10 katonda wange ojjo okikole kati nenkwatanga ekkubo amazima bampaayo emikisa gyali 2 musomero gye nagenda nenkikola kati awo mu kugondera mukama ekyo kye yaŋŋamba okukola yes musumba natandika okufuna ebirooto ebibi nendootanga ebirooto nga waliwo abantu abannoonya naye nga bwe batuuka wali ku geeti y'emutundwe nga baba tebasobola kuyitawo kunsisinkana ng'amazima wano walinga nti nno mu kirooto nga ndaba wano walinga nti we neekweka nalabanga ekibinja ky'abantu ate nga abamu nkitegeera nti baafa wadde nga nali saabalabako musumba nga bajja nga bangoba nzijukira olunaku lumu bangoba musumba naye nga buli angoba ntegeera nti ono bulwadde bwe buti bwe bwamutta ono bulwadde bwe buti bwe bwamutta kati olunaku lumu bangoba nendaba nga balina gye bantutteyo nga walinga mu kyalo kye nategeera nti kyali kyalo kya jjajja waffe abazaala ba tata baffe kati neneekweka mu kimwanyi bwe neekweka mu kimwanyi ne bagamba wuuyo ayagala kututolokako bannange musumba nadduka mu kirooto naye mukama yannyamba bwe neekweka mu kimwanyi amazima tebandaba era bwe nasisimuka musumba nasaba awo ekirooto kati otandise okutegeera ensi y'omwoyo ogitegeere n'omanya nti bino ebirwadde biviira ddala ku buzaaliranwa kituufu musumba nava mu kirooto nga ntidde neŋŋamba mukama bannange musumba nze nasaba musumba neneewaayo nalinga ntya kupuya mountain bwempewo natuuka nga n'empewo sikyagitya ng'era bwe nfuna chance nga ŋŋendayo nensaba nenkabirira mukama kati naye nyina omuntu gwe nabuuzanga nti naye ndoota mu kyaki y'emutundwe nga njala emikeeka kitegeeza ki omuntu oyo yaŋŋamba kimu naŋŋamba mukama akugamba kwegayirira awo nentandika
Nasalira katonda tumenya bumenya. Era tulina okuwulira katonda kyakugamba. Mu lutalo olw'okusumululwa mu bulamu bwaffe buno olugendo lw'obulokozi. Katonda asobola okugamba buwulira enjiri, asobola okugamba weegayirire naye ng'olutalo mulukola ki? Mululimu naye. Nkuwulira. Kati Musumba nangamba okwo kuba kwegayirira. Musumba awo kyenzijukira nasabiranga nnyo mu kyawandiikibwa ekiri mu Lamentation 5:7 awo ekigamba nti bakitaffe baayonoona so tetwaliwo munene nkibasomerako kyogere naye mune waliwo abatabikula bayibuli kunguba 5:7 agamba nti bakitaffe baayonoona so tebaliiwo naffe twetisse obutali butuukirivu bwabwe abaddu batufuga tewali wakutulokola mu mukono gwabwe ebintu no bingi tunaabimalayo nedda Musumba ekyo nze kye nasabirangamu nnyo kuba bwe nakituukangamu engeri gye nali nninamu luli nti nno oba ŋŋambe nti nalina mukone ku kyejo nze natuukanga buli lwe ntuuka mu maaso ga Mukama nga nkaaba amaziga neegayirira bwe nabanga eyo ku lusozi ne neegayirira ne nkaaba ne mpulira ng'omutima gwange gwonna gwonna nguyiridde Katonda. Mukama n'atandika okundaga step by step. Mukama awo ng'atandika okunsongera ng'oluusi oba oli awo oli mu kusaba. Musumba nga bw'osaba wali osabyeko n'owulira nga ovuddeko. Lupa kuyita kuvaako nako. N'owulira amazima nga tokya nga bw'ogamba nti ndi mwoyo omutukuvu Baluumi mekeeyo egamba tetumanyi kusaba nga bwe tukola tutya. Omwoyo wa Mukama ng'akulungamya ye nga overtake okubaako kwabali banyanjaga eno Mukama omwoyo wa Mukama akusitula n'abanga gwe tokyaliwo nga gwe naye nga ye yasaba. Kituufu. Okay. Musumba n'ensaba. Kati awo mu kutandika kusaba awo Mukama n'atandika okundaga ebirooto ebyokuweerezanga mu kyaki. Kati nengamba Mukama nze ngenda kuweereza ntya ekyamazima nalina ennyonta ey'okuweereza Katonda. Nengamba ngenda kutandika ntya ne mugamba naye Mukama ozze onkulembera. Ne mugamba Mukama bw'obanga amazima gwayogera nga si birooto byandowooza nkubire ekkubo weeritali. Musumba nali ntambula olunaku lumu awe tugenda okukomerawo mikwano gyaffe abalungi tuwummulemu katono era nga mmanyi nti naawe olutalo ogenda kubanga olutambuliramu ddala ate ojja kuwangula mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tukomawo abalungi tovaako ate naawe awulira era ng'ogamba nti Musumba nange neeyongera okulaba nga rediyo eno esigala kweri. Rediyo eno esasulwa mu ddoola emirongooti egisingira ddala egyayo gisasulirwa ddala mu ddoola. Era obuweereza buno buntumye okugamba nti gwe wenna ali eyo mukwano nga ekuwadde omukisa ate ng'okyagyetaaga okyayagala eyeeyongere okubanga abeewammwe yonna mu bulamu bwa buli muntu etuuka. Bw'obanga olina ddoola osobola okuleeta mu ddoola aba pawundi aba Ugandan currency ate nawe agamba nti nze Musumba nsobola okusponsalinga sobola okugamba nti nsobola okusponsalinga omulongooti ogumu omuwanguzi waffe yasponsalinga 31st. Mukama n'akola naawe osobolera ddala okugamba nti nze wano wengenda okukwata era munzikirize mbawe kusobola okuteeka kubanga ebiseera ebisinga ngenda okuva wano ate ng'obimbuuza ate munnange asobola bikugamba naye gwe wenna ali ebweru w'eggwanga osobola okukozesa Western Union, osobola okukozesa Money Express, osobola okukozesa World Limit oba Send Wave. Emikutu gyonna gijja kubanga gituuka okusobola okulaba nga emikutu gyonna gye tulina giwanirirwa olw'obuwagizi bwo. Ate bw'obanga oyagala kukozesa codes ng'osobola okukozesa codes. Eno codes lwaki tuzikozesa kubanga ziba waliwo akakyala akazungu akagamba naye no kodi yo oteekako buteesi tejja kubaako kyekugamba. Okozesa aba MTN okozesa *165*3#.
ate nosamu kodi eno 315 ejja kubanga ereeta ebisigadde muteekamu omuwendo ejja kubanga etuuka. Abali ku Airtel tujja kukozesa kodi eno eri *185 *5 *10 hash. Oteeke machati code eri 100123. Jakubanga nendako mu kaseera ako ate mukwe ow'ennamba nawo nja kubanga njogerako naawe mu kaseera wakajja maaso osobola okukola nga Katonda bw'akulagidde oba naawe nga bw'okiwulira. Ate nno bannaffe bo aba Lady Maureen Bridals bano bakola batya bakuyaffe mu kaseera kano kennyini. Muwanguzi waffe wangi Musumba, omanyi ekyawandiikibwa ekyo ekiwonya buli ndwadde zonna ezo nga bw'obadde gy'oyogera mu kuva essula ya 15 Exodus 15:26 olina engeri gy'okisiseeyo nti Katonda asobola okukuluŋŋamya n'akulaga ekyokukola. Ate abamu munnange bwe bigaana n'ogamba Mukama yagaana oba yalemererwa naye nga gw'otaali mu ki. Nzikiriza nkisome Exodus 15:26 egambye nti nayogera nti obanga oliwulira nnyo eddoboozi lya Mukama Katonda wo n'okola obutuukirivu mu maaso ge n'owulira amateeka ge n'okwata by'alagira byonna, sirikuteekako ggwe endwadde ze nateeka ku Bamisiri kubanga nze Mukama akuwonya. Amiina. Amateeka waaw ekitiibwa kya Mukama tugenda kuwona. Amiina Musumba. Kati Musumba awo Mukama ne mugamba Mukama amazima bw'oba gw'oyogedde nga gwangamba kino connectinga kuba kyamazima nali sirinayo omuntu yenna gwe mmanyiwo wano n'omulundi n'ogumu. Era Mukama yannyamba n'antuusa mu mikono gy'omuntu omutuufu ne nnyingira obuweereza. Kati awo mu kuyingira mu kutandika okuweereza ensi yange ey'omwoyo ne yeeyongerera ddala okugguka. Waliwo essala gye nayiga okusaba kuba nali era nafunako ekirooto ng'omuntu annenya n'angamba naye gwe nkwesigisa ebyama byange n'ogenda n'obibuulira ki? N'obibuulira abantu. N'engamba kati Mukama ekitegeeza ayagala ntunuulire ye yekka. Olwo bino byonna Mukama bwe yagamba nti genda obuulire enjiri jangu oweereze neegwegayirire walingawo ekyakyuka mu bulamu bwo oba? Musumba obulamu bwakyukira ddala. Ezo mukwano kuba tuli mu kinyusi ky'obujulizi kye tuttaanya kati. Musumba obulamu bwakyukira ddala amazima nga ninga omuntu owa bulijjo nga sikyalina ebyo nti kuddawo n'enzimba ebigere nti kukola ki. Kuba nateranga oluusi n'okufuna kantolooze amaaso nga byonna sikyalinako n'ekimu. Naye kati awo Musumba Mukama bw'aŋŋamba bw'atyo nti nno nga Mukama kwegamba ayagala ntunuulire ye yekka ne nsaba essaala eno ne mugamba Mukama nkwegayiridde oyogere ng'olulimi lwentegeera. Awo message ezatandika okujja nga ziri clear nga mba seetaaga na muntu yenna kunzivunulira. Mukama awo n'aŋŋamba okubuulira enjiri ya street. Kusomera akugjeeyo. Anzigjeeyo. Bintu byakunyiikira kuwulira na kukola. Oyinza okuba nga wakoma kuwulira mwaka gwaggwa. Eddoboozi lya Mukama waliwulira 2 Katonda anyiikira ayogera buli lunaku. Naye kati ekyo kwe nakijja Omusumba twali mu kyakyo Omusumba n'asomesa ku Seasons and Times. N'agamba oyinza okuba mu biro nga Mukama kyakwagaza kirala ng'obuulira njiri kumbe Mukama akwetaaza kwegayirira ng'oli mu kwegayirira naye nga mu ebino ebiro akwetaaza kukola kino. Kati nasabanga nnyo Sara ne mugamba Mukama yogera olulimi lwentegeera. Mukama yali wakisa. Awo n'anteeka ku njiri ya street. Bwe yaŋŋamba nasooka ne ŋŋamba kati ngenda kutandika ntya. Ekisooka kwegamba nga ndaba si kyangu ya street. Awo bannange Musumba nagwirwa omutwe
Nakuluma. Musumba omutwe gwannumanga. Omutwe ne guntujja ng'ogugenda okwabika. Naye nenziramu nenzijukira kiri eri eddoboozi eryaŋŋamba nti bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi eby'ensi bwe munaajemanga munaalibwanga n'ekiki n'ekitala. Musumba nakeera lumu ne ŋŋamba kangende mbuulira enjiri oba nfiira ku kkubo kwe mba nfiira. Musumba wali ogitidde lwaki? Nalabanga amazima si byangu. Mazima tomu atugamba nti no bw'olaba Mukama ng'ayogedde naawe okola ekintu nga era bya Mukama byayogera oba tubisobola. Musabe ng'ekisa omugee Mukama nze sisobola naye mpa ekisa nsobola okukola okwagalako. Waaw Musumba. Kulula okuleekaanira ku street. Kuluma bya street. Ate nno nasooka ne muwa obukwakkulizo. Oba onjagaza street mpa omuzindaalo. Kale. Naye munnange nagenda nenjibuulira n'emimwa. Omutwe nga gutabuse. Omutwe nga gutabuse naye munnange bwe nabuulira enjiri. Amazima omutwe saamanya gye gwalaga Musumba. Kalulu kaluwa. Omutwe saamanya gye gwalaga. Kalulu kongere Yesu. Nina. Kati awo nno Musumba tutuuse mu 2019. Kati ebigere tebikyazimba. Neki ekirala ekyalinga kiraga akabonero nga olaba kyali kigenza ebiseera ebyo. Okufeintinga. Nga si kyafeintinga yadde. Amaaso. Kantolooza oyo. N'okubeera awo n'olumizibwa n'owulira obulumi bw'otategeera. Amazima Musumba ng'osobola okuba nga owulira bubi. Naye nga bw'okinyonyola omuntu tasobola kukitegeera. Omuntu tasobola kukitegeera. Nga gwe weewulira wekka. Kati Musumba tutuuka mu 2019. Kati awo 2019 Musumba ngenda ebuziba w'ekintu kino okwongera okukimanya. Ekyendwadde zino. Kati awo waliwo Omusumba eyasomesa n'agamba buuza Mukama ekibabonyaabonya gye kyava. Kati mu kubuuza Mukama yali wakisa. Bannange ne ngenda afuna ekirooto nga ndaba jjajja wange. Kirooto? Yes. Nga ndaba jjajja wange gwe saalabako. Mbu jjajja wange ng'alina gwe yatta nabo omukago. Kati mukutta omukago kuba kirooto kyebonya okinyanjuluza nga bwe kyali ddoboozi erikulaga nti yatta omukago oba mmwanyi baagikwata kyewalabira ddala kyenjagaza. Kati mu kirooto ndoota nga ndaba jjajja wange gwe saalabako mu kirooto nga mulaba. Kati bwe namulaba ngenda okulaba nga waliwo omuntu yalinga nti ali mabega wa nnyumba. Ng'alinga nti ava mabega wa nnyumba. Kati omuntu oyo bw'ajja ne basisinkana ne jjajja wange. Kati bwe basisinkana ne bayingira mu nnyumba. Nze gye nategeera mbu yali ya jjajja wange. Ebiseera ebyo. Kati omuntu najja n'aŋŋamba, omuntu oyo yaŋŋamba amazima kyo saamutegeera. Naye nali nga bw'ova mu kirooto nga olinga omuntu amujjukira naye nga tomujjukira bulungi. Omuntu oyo n'aŋŋamba olaba obadde obuuza ekibabonyaabonya. Bagenze kutta mukago. Kwegamba nga ninga nti nno mu ebyo ebiseera nti ninga nti nno omwoyo gwange gukola ki? Gubitegeerera ddala nti nga gulinga nti oba weeguli. N'aŋŋamba kati ogwo omukago mwafuna buli kimu eri kye baali balina. Katonda wange. Musumba kyamazima kwolwo ebyokusaba byambula. Katonda wakwegera ekintu oyinza okuba nga okutula omenya naye ensibuko y'ekintu bwe kijja. Amazima. Ebiseera ebisinga ossaawo ekikoowe n'otandika obulamu bupya. Kituufu. Kati awo ne ngenda nenfuna akatabo ka Taking the Battle to the Devil's Territory. Kati bwe nkafuna ne amazima nenkasoma nga bwensaba Mukama bw'ayongera okumbi akatabo kano akamusumba Tom ak'okuzaayo olutalo mu matwale ga Sitaani. Bannange Musumba
nengenda nga nenenya kuba abajjajja bange bonna besamanya kati kuluna kyeweenenya okitegeera bulungi mukago gwe gwavaako olunabe. Yes. Kati nenenya mu kugenda ewala ennyo okwenenya Mukama era ng'ayongera kati nga bw'obeera omwoyo ng'agenda andaga obuntuntu oluusi oba weenenyeza kino ne weenenya ku lw'okuyisa obubi abantu ne weenenya ku lwa kino naye nga byonna nabitegeera ku ekiri ekyawa nga mpita mu kusabiramu ekiri ekyawandiikibwa ekiri mu Lamentation 5:7 kye twasomye. Nengenda nga neenenya kati awo mu kugenda nga neenenya Musumba Tom yali alangiridde ennaku 10 ez'okusaba n'okusiiba ez'amasekati g'omwaka. Waliwo abuuza omukago kyeki in English? Omukago ebeera omukago ebeera nga bw'olaba nti edda baatugamba Musumba Tom yatusomesako nti edda baakolanga emmwanyi oli n'asala ku kundi n'ateeka ku mmwanyi eyo n'ono omulala oli n'agirya n'oli naye n'ateekako emmwanyi n'ono n'ateekako omusaayi n'ono n'akola ntya. Omukago kwe kubeera nti omuntu ono tabadde wa Luganda mu nnyumba, si wa Luganda naye abadde wa mukwano. Kitegeeza ekiri ekifugira mu nnyumba yammwe kyekigenda okufugira eri. Kituufu Musumba, bwe kiri kituufu ddala. Budde bugenze twandikiyiseemu wala naye kyekyo nja kinoonye weeyongereyo ebuziba nkuwulira. Kati Musumba neneeyongera kati awo Musumba Tom yali alangiridde ennaku 10 ez'okusaba n'okusiiba ez'amasekati g'omwaka. Kati bwe natuuka wano Mukama amazima yampa ekisa oba engeri gye nali nnina obulumi obungi n'ennaku ennyingi buli Musumba Tom yalangiriranga ekisiibo ng'afuba okulaba nti nkyeyonyigiramu. Kati mba ndi mu nnaku ezo najjangako nnyo essimu mu budde bw'okusaba n'okusiiba. Essimu yange eba teriiko ngenda okugizzaako nga kuliko missed calls za mama wange nga nnyingi. Mama wange bwe nazzaako essimu ne mukubira n'aŋŋamba kitammwe mulwadde muyi. N'aŋŋamba naye omuntu atajje kumulaba najja ng'afudde njagaana okumumubikkulira. Kati kyamazima ng'omuzadde bambi yali ate ng'omanyi yali amujjanjabye. Kati natya era bwe namala awo amazima zaali tezinaba nakuggwako bulungi ne nkwata ekkubo ne ŋŋenda. Odda mu kyalo? Yes, ŋŋende nagenda osanga. Ozi kyawa? Masaka. Ye namusanga ali mulago w'e Masaka. Kati bwe natuukawo kyamazima embeera gye namusangamu nze amaziga gampitamu. Nze amaziga bwe gampitamu nze ng'amaziga okumpitamu nalaba ng'embeera gye yali alimu bye biri ebintu abantu be nalabanga emulago kuba nasanga bamutadde kiringa kipayipu mu mbirizi mbu omutima gujjudde amazzi bw'ate amawuggwe gavunze kwegamba ng'olaba era byonna byebyo. Kati nze amaziga ne gampitamu. Ogamba singa yali amanyi n'asumulwa naye naawe okyattunka. Nange okyattunka. Tewajjukira n'ogamba guno gwe mukago musabire awone. Naye ate kati okulinga okuddako emabega emirundi mingi Mukama gye yaŋŋamba okumubuulira enjiri alokoke. Era nagendangayo ne mubuulira enjiri naye olunaku lumu ne mwatuza. Kati bwe mba mala omwatuza nfuluma nagenda okuwulira ng'agamba gwe yali naye mu nju n'amubuuza olokose n'agamba oyo omwana kati musanyusa busanyusa. Kwegamba nga nsanyusa kuddamu biri ebigambo nti akoze ekyo nti akkiriza. Kati neŋŋamba Mukama kino kitutte ne muzeeyi kigenda kutwala ne muzeeyi wange kuba kyamazima Musumba nze ngenda okuva wano nali naloose ekirooto nga muzeeyi wange agenda. Nengezaako okukutula nengezaako okumenya amazima byonna nga ndaba tebikola ki. Nga siteeti gyatuuseeko tekomezebwawo. Kituufu. N'amaliriza nga agenze? N'amaliriza nga agenze. Naye bw'agenda
olunaku lwe yakutuka bwati musawa kuba yakutuka zali sawa musango gw'ekiro ekiro ekyo nali ndi mu kulota kirooto ng'omuntu aleetedde Bayibuli. In fact yali muntu yali Musumba Tom ng'aleetedde Bayibuli nambikkulira Zabbuli eya 23 Mukama ye musumba wange seetaagenga kati bwe yagimbikkulira n'aginsomera awo tugenda okukomerawo nekwana abalungi kiki kye tusobola okuwa Katonda buli kimu akuwa empeke n'akuwa eddagala n'akuwa eki n'akuwonya katukomewo abalungi ne Zabbuli 23 eyo by'omajja gyesomera tuvaawo tukomawo tukyeyongerayo n'omuwanguzi waffe Wanje Musumba tuli munaffe atuulira tuli mu kuttaanya buwanguzi olunaku olwaleero Katonda okusumulula mu ndwadde eziri koloniko ojjukira we tukomye oba nkujjukize Musumba nzijjukirawo Musumba tukomye ng'awo Musumba Tom zaali sawa 7:51 olwo oli ku mufu eri taata gye yafudde oba tunnaba kukwata kkubo genda olwo ndi waka kuba kyamazima era nga bali abalala bwe kyalinga bali abalala ab'omu famire ng'atuuka ku state mu ddwaliro ne babagamba mumuzzeeyo ewaka afiireeyo yes naye nga bo abasawo tebakyogerawe batyo nga bagamba mumutwale mujja muzza tugeze nga omwezi ogujja nga bakimanyi tatuusa olulimi lw'abasawo tulwebaza kagamba baatugambye twikomewo ewaka tujja kumuzzaayo naye nga mwezi ogwo bamanyi nti agenda amazima kati yali kyamazima wali ewaka nga bamukomezaawo eggulo last evening nga bamukomezaawo ewaka ne bagamba baatugambye tumuzzeeyo omwezi ogujja nga gutandika oba nga bawadde nga weeks nga 2 kati zaali sawa 7:51 kuba nze nali ebyo byonna nali nabifuna dda nali nabiroota dda nga sinnaba na kugenda kati ngenda okulaba nga nfuna ekirooto nga Musumba Tom nga ze nga ndaba tulina we tutudde nansomera ekyawandiikibwa ekiri mu Zabbuli 23 nansomera chapter yonna Mukama ye musumba wange kati bw'amala okugyensomera aba atuuka eno gyensembera ngenda okulaba waliwo omuntu eyajja masekati gaffe masekati gange ne Musumba Tom omuntu oyo yajja ng'akutte akasowaani kati akasowaani nze kye nategeera mbwe yali nsigo nga bw'omanyi mu kirooto gobeera ng'otegeera buli kimu naye ndaba ng'akutte kidini ku kasowaani kati nga bwe nali ntudde bwe nasigala nansikamu kidini yange naye Musumba bwe yansikamu kidini yange nga tetunuulikikako nga kidini yavunda agisikiramu mu kirooto n'agisikamu n'akwata eri amazima teyansala Musumba n'akwata eri gy'aleese kasowaani empya ennamu n'aginteekamu n'ensisimuka nagenda okuwulira kuba baali bamutadde mu ddiiro endaako waliwo asoza okuba akaluulu my Jesus my God mikwano gyaffe abalungi Yesu asobola okwetuukira agenda kwetuukira mu bulamu bwa akalulu waliwo akansooso naye nange kankakube ululululululu bwe ziba nga lonna ndiziggunze bakusiseemu envundu bakutaddemu ennamu bantaddemu ennamu empya Yesu ng'olina amaanyi amina bw'ova mu kirooto ekyo tewasiba ssaati n'ozinira waawo gwe yawoowoolanga otokubirawo ddala akaluulu n'okuba engalo kati Musumba kati ate ngenda okuva mu kirooto ngenda okuwulira eyali mu ddiiro yassa omulundi gumu omukka n'agumira kati nagenda okuwulira
mama wange yali asuze bali basuze mu ddiiro nga bw'omanyi nti omuntu omuyi bamuleese ewaka bali bamutadde mu ddiiro kati nagenda okulira nga mama wange azuukusa mukulu wange yali awo mu ddiiro n'amugamba muzuukuke abaana temubayita bagenda kutya kati kumbe nze mpulira kati awo natuula bwe nti amazima singa mukama yali tamaze kumpa kiri oba oli awo nandyemulugunyiza ne mugamba naye mukama gwe gwempeereza n'okola kino naye okusinziira ku message gye nali naakavaamu gwe bakuwadde ensigo empya nawanika buwanisi mikono nensinza mukama ne mugamba mukama gwe wamutuwa era ye gwamututte nenkwata bayibuli nenjibikula nensoma eyo Zabbuli mukama ye musumba wange amazima yansiba omuganda akiyita kimyu eyo Zabbuli yansiba ekimyu tewamwebazaako olw'ensigo okyali kwafudde bannange amanyi musomatemu atugamba nti katonda bw'akolanga ekintu newankubadde tonnakirabako va ku kitanda weesibe esweta zinira mukama ekintu ekyo bw'ogenda kukiraba egamba wali mu kaseera ono taata agendera bakuwa ensigo bamba ensigo kati bannange kati nembawulira amazima nabawulirira ddala bo tebalowooza nno nti wali awulira kuba yamugamba mpola mpola nga baagala ndowooza bamale okumutereeza okumugolola biki mpola mpola abaana tebazuukuka mukama alina ekisa kati nze nvaayo kati bwe navaayo ne basooka baagala bakole ki balowooza ndowooza ngenda kukuba omulanga nkaabi bwe navaayo ne baŋŋamba ate kikinga ozuukuse ddayo weebake nembagamba ekiriwo nkimanyi netutereezaawo yaba atereezebwa mpaka mu ntaana kituufu awo netweyongerayo waliwo kyetulesaawo ekinene okufa kw'omuntu anti katwayingidde edda essanyu ly'ensigo ate bonziza mu maziga kati awo ekyataata kiyite tweyongereyo naye musumba kyensobola okukugamba nti bannange oba simanyi katonda owange amazima akwasa n'obujja kuba nzi katonda yanjagala amazima kuba ennaku bwe zaayitawo natandika okuba ng'eyo ekubagiza nali ntudde mu kasonda mbirowooza bwe nti kati ate mbwaki kati mukubirowooza ne mugamba naye mukama gwe yampadde ensigo obulamu bwange bwonna era mbukukwasiza ddala eyampadde ensigo bulijjo mu ggulu waliyo sipeeya z'ensigo bano abadduka esawudi ne babasalamu ensigo enjiri teyeetaaga kutuuka kati eyo gye basalamu ensigo nti bagamba waliyo sipeeya y'ensigo mu ggulu enjiri eyo gye yeetaaga okutuuka musumba katugende maaso ensigo gye bamuwa mwoyo yamala neerabisibwa mu bulamu bwe musumba awo wennakomya buli kantu konna amazima okuva lwe nnava mu kyalo nga tugenze kweja emikolo okuva lwe nnavaayo mu 2019 mu mwezi gw'omukaaga siddangamu kufuna kasayini konna konna nga buli obwemabega akalaga nti tinina obuzibu bwonna kalulu kwongere mukwano gwange ali mu ddwaliro mpulira munnange Yesu akyalina ekyokuddamu gy'oli kati musumba wali wenkugambye nti nga neekubagiza ne mugamba naye mukama nkwebaza ku lw'ensigo awo ate nawo nafunirawo era message endala ng'omaze omwebaza yes nga maze okumwebaza kuba waliwo amazima ekyekisa musumba simanyi era nkabirira mukama oba kyali kya season kuba nawuliranga amaloboozi bannange waliwo buno obuloboozi akabanga katono ne kakwogerera mu kutu omwoyo omutukuvu ayogera mu maloboozi ng'akugamba mu mutima mu kigambo mu kirooto tomuteekanga mu gundi emu yokka wonna asobola okwogera eddoboozi lyogere tuwulire munda mu mutima eyo yes kati eddoboozi we liŋŋamba ne liŋŋamba I'm going to replace your father kati we liŋŋamba I'm going to replace your father nkwata ekkubo biggwa nkomawo okukomawo munnange okweyongerayo maaso n'okuweereza bwe natuuka wano mukama nansisinkanya omuntu nga sikugamba nti no ki nali naakayingira nampita nampahaaga naŋŋamba oli agenze kati nze taata
ate nno n'ekyo munnange kyamaanyi taata yali asigaddewo yekka mu bulamu bwammwe baali basigaddewo babiri naye kati wasigaddeyo omu tujjukize nti ebintu byonna byali bikoze bitya abantu baali bakunkumuka ebintu ebitategeerekeka famire zirina ebintu ebyo bangi nnyo okunkumuka n'olaba ng'ogenze ew'omuntu ng'amalaalu gasinga abalamu kuba kati awo ate oli anti wange yali akyaliwo naye era nga naye mulwadde era ebintu byebimu nga kansa baamulongoosa naye okuba le bamulongoosa n'aluzinga memory n'abeeraawo nga takyasobola kwogera kigambo nekitegeerekeka kati ng'abadde mu famire nga yasobola okuyimirira oba n'akuŋŋaanya abaana nga naye agenze kati awo nze ntuuka nkomawo eno bwe nkomawo eno neeyongera ngenda mu maaso n'okunnyikira mu Katonda kati awo Mukama atandika okuŋŋamba okukuba ebyoto era ebya famire okusiguukula ebyoto bya famire obusiguukulula ebikyeryongero byonna bibadde biriisa enkondi kati awo Mukama atandika okuŋŋamba okwenenya ku lw'obusamize nti bajjajjaffe baasamiranga ntandika okwenenyanga ng'amazima yennyekera okugenda ebuziba awo covid watuukira 2020 ayingiddewo omanyi naye kati emboozi kitono kyakunyumya nga tumwogeddeeko naye yafuuse bujulizi covid ayingiddewo covid 2020 bwayingirawo kati olwo mba ndi wano ku kyaki era nenfuna ekirooto nga ngenze waka naye ngewaka nga ngenze waka kuba Mukama yampa ekyawandiikibwa yampa ekyamateeka 12 okuva ku lunyiriri olusooka ekyamateeka 12 nnyo olusooka munnange sisobola butakusomera Katonda kyeyayogera ayogera nga bwenjogera oba nsooke ndusome gano ge mateeka n'emisango bye munaakwatanga okukola mu nsi Mukama Katonda w'abajjajjaabo gye yakuwa okugirya ennaku zonna ze munaabeerangamu abalamu ku nsi temulirema kuzikiriza bifo byonna amawanga ge mulirya mmwe be baaweerezanga bakatonda baabwe ku nsozi empanvu ne ku busozi ne wansi wa buli muti omubisi era munaasuulanga ebyoto byabwe era munaamenyanga empagi zaabwe era munaayokyanga abaasera baabwe n'omuliro era munaatematemanga ebifaananyi ebyole eby'abakatonda baabwe era mulizikiriza erinnya lyabwe mu kifo omwo temukolanga bwe mutyo Mukama Katonda wammwe bannange kiseera kyakutema buli kyoto okitegeera mulokola ali eyo manyi kye bayita okulwana olutalo anti bye biri emutundu bannange tolokoka bulokozi kituufu kati Musumba awo n'okitegeera bwe nkitegeera nemmanya kati olwejjukira covid ayingiddewo bagaddewo amakanisa tuli mbadde mpeereza kati sikyakola ki otuddeko ewaka yes kati awo nenfuna ekirooto nga nkola ki nga ngenze ewaffe kati bwe nava mu kirooto n'amazima nategeera bulungi nti neetaaga kugenda waka neŋŋamba tuli mbadde neekwasa nenkwata ekkubo nakeera ku makya neŋŋenda ewaffe Masaka naye ng'ennyumba Musumba gye ŋŋendamu oba kye bayita ekifulukwa nga kye kyasigala kuba mama wange yali yavaayo taata waffe bwe yafa mama waffe n'avaayo kati ŋŋende waka ng'ennyumba nnina okutuukayo ne neggulira Musumba entiisa gye nafuna kuba natuuka mu nju olwo ogenze kutemaatema byoto era instruction ya Mukama bwe ŋŋamba naye gwe omanyi nti abantu abaganye okugondera Katonda
oyinza okuteekebwako emikono ne bakusabira buli olukya n'otambula mu musumba ono n'otambula mu oli n'otambula oli naye kaseera kati bw'onaawulira bannange buli kyowulira kolerawo kituufu ge mazima kati munnange Musumba nga ntuuka ewaka nga nzigula ennyumba esooka entunuulira bannange gye mwakuliramu eyo ye ennyumba y'ewaka kati bwe ntuuka bannange ne ŋŋamba Mukama kati ne ŋŋamba bwe nti jjukira nava eno nga nsabye ekisa ne mugamba Mukama ewantu eri sisobola kubeerayo naye empa ekisa kati nze nga mmanyi oba assignment ya lunaku lumu oba nnaku bbiri ntuukeyo nsabe nkole ki oveeyo Musumba lwe nagenda nasulayo kolo in fact sasula na waka nasula wa neighbor nga njagala enkya netegeke bulungi nkole ki nyingire mu nju ewaffe ntereze nga bwomanyi ennyumba ng'erudde nga temuli muntu Musumba kwolwo lwennyini ekiro pulezidenti n'asiba emmotoka nga tewakyali kutambula nga nnyina okubeerayo kuwulira ayaya olina kubeerayo mu kyalo nga nina okubeerayo kati bwe ntuuka eyo ate kaalo kyako amatendo tubatumireko gye bannange bakayita Kasaananzizi oyita Masaka mu tawuni otuuka Masaka mu tawuni n'okwata ku embalala oviiramu Enkoni tubatumidde nkuwulira ebya Katonda byebyo kati Musumba ntuuka kati jjukira bali wagenze bakusuzeeko nga nnyina era okutukwata ekkubo n'enkola ki n'engenda eno mu nju eyaffe ate tubatwalidde na mugaati Musumba nali ntutte naye nali neesibiridde byange mu covid buli yagenda okukyala ne byeyagenda nabyo yabirya kituufu nnyo n'atunuulira bagenze okukyalira akaseera ako tukanzijukiza nkuwulira kati Musumba kati mba ndi wa neighbor neebase ekiro nenfuna ekirooto nga waliwo omuntu eyanzigira mu kirooto omuntu oyo najja naŋŋamba nga mumanyi bulungi najja naŋŋamba bulungi naŋŋamba ggwe y'ennyumba bw'aba kitaawo yagifuluma nga n'ennyoko naye tugimufulumizza gweosuubidde ogenda gisulamu wakayingira mu kwolwo osulamu sinnaba kutuukamu nkyali wa neighbor ekiro kwolwo pulezidenti lwasiba emmotoka kati omuntu oyo bw'aŋŋamba bw'atyo mu kirooto kyenva mugamba bwe nti ne mugamba ali mu nze asinga ali mu ggwe amaanyi kati bwe njogera bwe ntyo ŋŋenda okulaba ng'omuliro gubugguuka mu kirooto ne gumwokya n'asaanawo akalulu amiina Musumba ku makya olwakeera n'ogamba wonnyingirirawo neŋŋamba nnyingirirawo mafuta ku mafuta samenti ku kokoto weewaawo kuwulira Musumba bwe natuuka mu nju balwanyi b'olutalo we mbaagalira bwe natuuka mu nju nga ekyawandiikibwa bwe kitugambye ku ssula ey'okubiri nti twakibasomedde dda temulirema kuzikiriza bifo byonna amawanga ge mulirya kati Musumba olaba ewaffe mu nju waaliwo we twalinga tufukamira nga tulina okusaba nga bwe tuba tufukamidde ewantu awo ekisenge kwalingako ebifaananyi kale ebyenjawulo bye twalinga tulina era ng'eyo direction kati Musumba simanyi maanyi gye nagajja mitandika okusaba bannange nasaba nensaba byonna nembipangulayo waggulu buli kifaananyi kyonna ekyaba Katonda nenkijjayo nembikwata nembiteeka wabweru nembyokya Musumba nabeererayo ddala emyezi 3 gyali mingi nabeerayo emyezi 3 oli kwennyini wegeeserera Musumba naye Musumba nalaba ebintu mu nsi y'omwoyo Musumba ffe abalina Katonda twesiimye tuyiraba ebintu kuba nalabanga
oluusi mu birooto musumba ebintu ebimu n'embirabanga ne mu buliwo ng'osobola okufininga nga purezensi y'ekintu musumba nasabanga era abaali banneiba baatukanga akaseera ne bagamba oyo omwana wa gundi yasiriwala omwana gw'otuuka n'osanga awo ng'atokota butokosi kuba musumba natuukanga n'ensaba kati ate nga mba saagala nsabe kuba ennyumba yaffe eri kumpi n'ekkubo nga saagala nsabe neesitta z'abayitawo kati nga ebisinga nsabira mu nnimi ennimi ezinaakutula ebyoto amanyi waliwo oluusi otutuuka ndi katwenenya byewaffe olina atandika rabashakaja manna waliwo ebintu ebimu olina okwatula twayisamira mukama twasinza ebitali katonda ennimi tujja zoogera naye wano tusooke waneeno ffenna bwe tutegeera oyatula ekibi ekyakolebwa mu nnyumba eyo ekireese obusibe ku bulamu bwaffe sooka kwenenya nga tunayingira mu nnimi mwana wange tubwatuka bubwatuseezima negikuba musumba nasooka wakati mu kwenenya mukama n'agenda omwoyo wa mukama n'agenda nga nsikirayo obuntu musumba tomu alina ebintu wano byatusomesa bannange musumba jjejje twafuna zaabu obulokole zaabu ge mazima zaabu kuba yagamba kino kye bagamba okwetoolooza abantu amazima ekyo ekintu omwoyo wa mukama alaba agenda okukindaga nga ze zimu ku nzigi ezibadde zikola kizijja nga zibonyaabonya n'obulamu bwange obulamu bwaffe twegamba nga okwetoolooza abantu nti bino kuba tata faina gye yakoleranga mu ka trading center naye ng'abaana bayinza omuleetera emmere n'abagamba gwetooloolemu ojja kudda obutasasula bantu oluusi awo n'agamba ate sifunye na bulungi ssente n'akalaba enkya akaana akaki akaleese emmere kumbe bambi kali akawala kakolera 2,000 obutasasula abantu amaziga kituufu byonna yesu abijjayo mu nnyumba byonna mwana wange yogerayo kimu ku kimu byonna nga nyina obisiguukulula musumba kati ne bino eno ebyokuba kati kuba ffe tata waffe yali mutunzi wa kyalaani kati bino eno oli aleese lugwero ne kufikkako ekiwero gwe ne bakutungiramu akateeteeyi n'osabula mwakulira ku gikolimo kumbe n'ebyo byonna nga bikolimo ebyo byonna kati nze omwoyo wa mukama ng'abinnokolera nenenya musumba olwo olugendo nno lulabika lwalina kye luleeta ate kati kituufu nnyo kubanga ensigo wali ogifunye kati waliwo olugendo manyi buli deliverance erina ekyayo kyereeta ekyo kati ebikolwa ebibi ebyakolebwa mu nnyumba z'abakitaffe kituufu kuwulira kati musumba mu kuyita mu kwenenya nendaba olunaku lumu naloota ekirooto nga ndi mu kusiguukula obuntu nga bulinga kando nga bwali bwasimbibwa okwetooloola ekibanja kyaffe kyonna naye okuyita musumba mu kwenenya so nali awo sikutula nayita mu kwenenya nendoota ekirooto nga mbukuulayo bonna nentegeera nti ebyo bibadde nga byoto musumba bwe nakuulayo obuntu obwo ekirooto kye naddamu okufuna naloota ekirooto nga waliwo emmotoka ezaali zajja ku kwanjula kwange naye nga zakwamira musumba toseka onsaasire ate nno tonakimalayo ekyokunseko zinkutte bannaye munsaasire ndowooza yesu yaleesedde amafuta g'enseko mu studio amiina oloota emmotoka nga ezijja ku kwanjula kwange nga zakwamira mu kiringa kisiko kiri kumpi n'ewaka naye ng'emmotoka ezo mbuzimezeemu n'omuddo wali tolifumbirwa obulamu bwo bwonna ge mazima mbu kati ngenda okulengera ku mmotoka ezo neŋŋamba bino byebintu bye baali balina okweta mu kwanjula kwange mu kirooto n'ekitegeera bulungi nga biri mu nsiko bannange musumba nga byavunda leka bannange ze obuwanguzi tebundeetera okwerabira obulango bwa bakama bange mikwana abalungi tugenda kubanga tukomawo tovaawo emmere y'omwoyo
abalungi nga tuli ku njegweyego y'okuwangula era y'obuwanguzi tusigadde wali ku mmotoka oloosi ekirooto emmotoka zaameramu omuddo ezijja okwanjula emmotoka ezaali zijja kukwanjula kwange ezaabako nga zaameramu omuddo nga ziri mu kisiko amazima we zaakwanira Musumba amazima amaaso ne gazibuka ne mmanya kati nno kati olutalo nnyina okusikayo emmotoka zino obufumbo ekirooto kiwali wagaana kikomawo ku olwo kati Musumba bwe natuuka wano amazima ebirooto byakyuka kuba nafuna Yesu akola byonna wow akola byonna manya buli kimu kyonna kati Musumba mu mmotoka ezo nga zaakwama ng'ebintu bye baali baleese ebintu nga byavundira ku mmotoka kati ngenda okulaba nga wavaayo ekikazi ekikazi kiri kyali tekitegeerekeka nga kirina amannyo galinga bwolaba oba emirandira gy'emiti nga kifaanana bubi nnyo Musumba ng'ekikazi ekyo kikutte akantu kalinga kasero mbu naye nga mwe muli empeta yange ey'obufumbo kati ekikazi kiri n'enkigoba kati mu kukigoba empeta yange n'ekivaako n'egwa empeta yange bwe kivaako n'egwa Musumba n'enva mu kirooto kuwulira Musumba bwe nva mu kirooto waayita ennaku zaalina nnaku ne wabaawo omwami eyankubira essimu kati omwami oyo wankubira essimu n'aŋŋamba oli otya oli luddawa munnange mbadde nkubuuzaako neŋŋamba ono omuntu si mukwano gwange amazima nga bwe fe abakazi otegeera amazima ne mpulira nga kamyansizza akuwebuulizaako neŋŋamba ono tabanga ye mwami sempejja muyo mwana wange wangi Omusumba kati nambuuzaako naŋŋamba nkubuuzizzaako kati bambi kyessaamanya nti yali enamba yange bamuwa ya MTN kati ye teyalina layini ya MTN ng'alina ya Airtel yokka kati ng'alina okufuba okulaba nti afuna endagamuntu awandise layini afune ya MTN kati bambi yes kati nze bwe nalaba yakuba lumu kumbe bambi eryo ebbanga yalimu eyo process yakukola ki afuna ndagamuntu afune layini ya MTN bintu bino kati awo Musumba amazima olugendo gwali yawulira olugendo terutandikirawo naatera okubotola ekyo baggona akibotola ekibadde kikumfulumiza wano mu studio nga bw'ogenda bw'okoma osiga emagoba olugendo lutandike munnange kati akamyanso kati munnange n'obaddako wayitawo ebbanga naddamu nankubira naŋŋamba eyo namba yange ya MTN gisevinge anti wulira neŋŋamba ye onaŋŋamba okusevinga ennamba ye komandi yawa ekisooka si mukwano gwange sirina kye mmwagaza nambuuza naye Mukama n'okeera ku makya n'akuwa omwami ofumbirwa akwebuuzisa ne mugamba nkubuulire ne mugamba gye nvudde ne Yesu ku njagala gye yanjagalamu ne ku njagala gye mwagalamu nkikkiriza ne mugamba ate nze njagala nnyo okukola okwagala kwa Katonda ne mugamba Mukama kyonna kyaba ŋŋambye nfuba okulaba nga nsaba ekifo ekikikola omwami ye feesi ogimanyi oba muli ku masimu gokka olwo nali feesi nali njirabyeko naye nga bw'omanyi omuntu gw'otaddangaawo kale nga bw'ogaa nti omuntu omulaba nga bw'olaba abantu ba bulijjo naye nga siddanga naawe neŋŋamba nti oba ki kalowoozo tekabeerangayo nga tekabeerangayo kati munnange n'atandika
kati ate engeri gye nali nti nali mu nju nga ndiyonzekka n'atandika okukubanga amasimu nga mpeereza ebyawandiikibwa batandikira abalokole kati musumba okuddako emabega nali nasaba Mukama bwe natuuka mu kifo kino kuba waliwo singles conferences ze nabeerangamu kati nensaba Mukama ne mugamba Mukama nze okusinziira gye wanzija yonna njagala omwami ng'amanyi Bayibuli ne mugamba Mukama njagala omwami ng'alina amagezi bannange musumba omwana omulenzi yansindikiranga ebyawandiikibwa ne ngamba nentuka ne mubuuza naye gwe Bayibuli wagikwata bukwasi kati nentuka nga nange mba nekyawandiikibwa kye nnoonya n'okimubuuza nga mangu ago ng'akikuweerawo n'akubuulira we kiri musumba ng'omwami amanyi Bayibuli amazima yagenda okubotola ekyama kye ng'afuuse Bible sikoola kati n'ayogera nange naye mpoziko era kukuddako emabega bwe nali wali nga nkyasoma Mukama wali weyaŋŋamba nkole weyampa instruction ya prayer walk tunakisikayo obudde ne butumala tuzzeeyo kikina kye kikwataganya na wano tugenze kale kikwatagane tudduke kati olunaku lumu nali ntambula neegayirira mu prayer walk kuba natambulanga okuva ewa Kaliga paka ewandegera ku bigere kati mba ntambula neegayirira nali neegayirira ku lw'abasingo kati nemba nga alaba okwolesebwa nendaba mbu omwami gwe naafumbirwa kati mu kwolesebwa kuli yajjanga screen ng'omwami wa brown kati omwami wajjanga omwami mweru mutima neŋŋamba ya ebyo nno birabika mbirowoozezza nga nkirabye mu kwolesebwa kati omwami ogenda okumulabako nga mweru ddala musumba nga mweru kati ngenda okugattagatta ye bwampa message ze yafunanga nange ngenda okugattagattanga message ze nga nfuna kuzikwatagana ne area ya marriage amazima nga mu butuufu ye yali omwami avudde eri Katonda takoma kuwa nsigo ayagala akuwe n'amaka ayagala mpe n'amaka n'ebirala by'otaasaba n'abikuwa weewaawo musumba bannange atalwana alikwata ku bulamu buno obweyagaza musumba obwakabaka bwa Katonda bwakuwaguza nga nkuwummuzaamu katono ngenda kuwummulamu naye taanya ensonga eyo musumba taanya tudduke omwami nga tubeera mu courtship musumba nga omwami nga ewakanga mbagamba nga bakkiriza nga tugenda mu butongole mu nnyumba eri gye walimu gye wakubiramu ebyoto kati ate eyo si gye twagenda kuba kati omuntu gwe twali tusigazaawo yali maama wange kati nga tulina kugenda wa maama wange kuba yali yavaayo eri engeri gye yali eri nga yafumbirwayo obufumbirwa kati ne tugenda ewa maama wange ne tukola emikolo ekitiibwa kya Mukama ne kirabisibwa musumba bwe natuuka ottaanyiza ndowooza ate ottaanyiza kyonna ne kiggwa lumu tetusooka kwanjula like wansonye mu area eyo naye katugambe bannaffe basinga abali eyo si singo yekka naye na buli muntu awulira program bwe bakugamba nti byangu emutumbe weezuule olwana oluki olutalo baba bakugambye kibi nedda musumba ekyawandiikibwa ekiri mu kubikkulirwa 2 olunyiriri olwa 24 lugamba naye mmwe mbagamba abaasigalawo ab'omusowaatira bonna abatalina kuyigiriza kuno abatamanyi bya buziba bya sitaani nga bwe boogera sibateekako mmwe mugugu mulala wabula kye mulina mukikwatenga okutuusa lwendijja ekitegeeza waliwo ebyebuziba ekikazi kiri ekyali kikutte empeta bwe kyagita laba omulenzi bw'ayingirawo weewaawo musumba taanya ensonga eyo musumba netutegeka emikolo
ne twanjula mu covid oyo ye Musumba byayangwa mangu bwe bityo emmotoka baali bazisumuludde olwo no embaga yabeerawo 2021 last year. Twayanjula mu January then mu April ne tukola embaga kotikipu yaffe yatwala 2020 kati nga muli ku byawandiikibwa nga bansumba kati munange Musumba bwe twali mu kaseera k'emikolo twafunamu awo challenge obugatto obukadde obulwanyisa embaga kituufu butugambeko byasooka ne bisituka mu kusooka kati famire ey'okusaidi ewange negolokoka naye nze kye namanya nze natunuliranga mizimu ne manya kati gino emizimu gye gigolokose gyegyagala okuwakanya kino eky'obwakatonda naye nze sazzangayo omuliro nafukamiranga ku viivi n'ogamba nensaba Mukama nemugamba Mukama bwe kubanga kwe kwagala kwo wayogera nti si kirungi omuntu okubeera yekka olaba ebintu ebituuka bwe yagambanga nti nja kukola ssente zange ndabirire abakansa bokka kati ebirooto bigiyise byambaga na kuzaala kituufu Musumba nkuwulira Musumba nenyiikiranga okwenyiikira ddala kati Musumba ne twanjula ne tumala ne tugenda mu mbaga Musumba n'embaga ne tugivaamu kati bwe tuva mu mbaga awo wentandikira okulaba Kawuula gwe baali basomesa amazima nga ye simulabangako nentandikanga okulaba okusooka nga bijjira mu bifaananyi by'abantu abafamire era abaafa nga bijjira olumu mu balamu kubanzika olumu kyajjirako mu mulamu nga gyali oyo Kawuula ojja muwangula waawo mu ddakiika zino zetugendamu entono zetulina engalo n'akalulu tusooke tuzikube amiina oba ennaku gamba waliwo wopoozinga naye nga nze ndaba twagala tupoozinga tumale okukuba engalo naye gwe n'okiyitako bugisi awo owulirawo otya ng'embaga ewedde mugenze gwe yali tasuubira nti olizaala ku mwana bwe tukomerawo awo mikwano gyaffe abalungi tuvaawo mu kaseera kano kennyini tukkirize Katonda naye buli ekyakwekebwa kigenda kubikkulwa olwaleero ate bwe kinaabikkulwa oifuna amafuta agakikola gatya agakirwanyisa okiwangule olabe ku bulungi bwa Mukama tulekedde Yeremiya 33 olunyiriri olwokusatu we tugenda okutuuka ate era mu ddakiika zino nga sinaba kubanga nfulumako obanga tukomawo ngambye bannaffe bo aba Omega Signatures Nateete bakola uniforms ez'amasomero corporate uniforms reflectors overalls ebya company Sekinoomu bakola n'amasweta amalungi era nga magumu ate nga buli kimu bakikolera mu budde basomesa okutunga eri abasoma n'abataasoma bakusabye ogendeyo otwale abaana era nga bakuwa basale abanaasookayo 10 kagenda kubeera 30 era nga bakugamba batya nti bw'osoma n'okuguka bakuwa omulimu gwa bwereere era wakaliga opposite Petro City ku kizimbe kye bayita ku Kanya Plaza awo basimbye amakanda bansabye bakubire ku namba z'essimu 070 ne 075 katukomewo abalungi tuvaawo nga kyoyagala okubanga obuuza ekibuuzo kyo ne komenti yo oba kyoyizeemu naye nga tunava kutuukawo mbagambye nti bannaffaano gwange mu kaseera kano era nga nsaba muwanguzi waffe wanyi mutaanya nga sinnakuwa amasimu ogalaba gaagano gakuba naye sooka ottaanya obuwanguzi obwo obwokufulumya wano na wano buveeyo leero Musumba Mukama nampa obufumbo obutukuvu ennaku z'omwezi nga 25 April 2021
bwe natuuka eyo Musumba Kawula n'agolokoka obutwamanyira bugatto bukadde naye era kuba era olw'ekisa kya Katonda ne muwangula Musumba nintandika okufuna message z'okufuna omwana wadde nga nze nali sikisuubira bw'ofumbirwa tosuubira kugenda kuzaala nali ani agaana Musumba Mukama mpozi n'akinokolerayo nkutula eri endagaano gye twakola ne muganda wange nti ndi maamaani maama Mugumba era okuyita mu kukyenenya Mukama nampa olubuto kyogamba Bible Covenant eri mu ngero 62 yali ekulumbye yali ennumbye Musumba kuba natuuka Musumba munne mu bufumbo yo bw'otuukayo mu mwezi ogusooka mwennyini mwe bakusabira omwana nebaza Mukama nti n'omwana yamumpa era gyali omwana kati wa myezi 2 Musumba ekyo Yesu sikyayogerako mu Yokaana 10 omubbi tajja wabula okubba okutta n'okuzikiriza naye nze najja mbawa obulamu ate mbubawe in abundance kituufu Musumba ekyawandiikibwa ekyo bwe kikutuukirira ku mwana gwe kituukirira Musumba amazima wawulira otya ng'ofuuse maama Musumba nali amazima sikisuubira nawulira essanyu Musumba Mukama namuwa erinnya omwana wange naye atuuka ku nsi kati ate bw'atuuka ku nsi sitaani n'ayagala okugolokosayo era obugatto obulala omwana n'afunawo complications naye twebaza Mukama nti ate olw'erinnya Mukama lyali yamuwanga ffe tetumanyi buziba bwalyo ng'amazima erinnya ddyo lyennyini nga lyandagaano ng'amuwadde erinnya ki yali kuba lunaku lumu nafunako obuzibu netuuka muddala ne baŋŋamba omwana tasamba naye eddoboozi ne liŋŋamba you're bearing a living person what you're bearing is living and breathing kati nengenda nenoonyereza linnya ki eritegeeza ekintu ekyo nensanga erinnya erya Ava abaana bawala walijja ku Google walijja mu Bayibuli na Google nga nenoonya biblical name nga meaning yayo etegeeza living and breathing anti wulira nensanga erinnya Ava omwana n'addamu obulamu omwana amazima kuba yali takyassa bulungi ng'aseekeera ng'omwana omukaabaka mubake kati okukitegeera nti Mukama kwe muwa lino erinnya nti living and breathing ate nga ssa bulungi era Ava kati wa 2 months mukubira engalo Nakawere okiyita kyangu okutuula mu katebe kano ku myezi 2 essaawa zino ze tubeera wano mu studio Nakawere n'omugongo ogwo Katonda akutwagalire lwaki nze neefaako nzekka n'omuwanguzi waffe abantu nga bafa balingiza mu kamooli Musumba naffe tuwe tukkirize lwaki sibakkiriza nzaani agaana abantu ba Mukama kaseera k'amasimu kaseera ka messages ez'enjawulo munzikirize mu kaseera kano tukubire Yesu engalo n'akalulu ekitiibwa n'ettendo tukimuddize mmanyi naawe bw'otyo ogenda kuba n'olutalo era mukwano ogenda kuba ng'oluwangula tutandikidde waleero hello Sanje tuli luddawa hello kale maama banaye mpasa jejege napulira nkwagala nnyo mukwano naye obuzibu bwennyina Mukama bannaye simanya kumanya omuwanguzi oyize eki bannaye simanya kumanya obufumbo mpasa jejege munsoledde omusajja yesimulokole naye antisabu Katonda weggulu tansooke muleko oyo aveeko muddemu kubanga alabika obwedde essimu emwokya bwokya hello wangi Mukama yebazibu nyongera ku ddoboozi naawe Mukama yebazibu awe bwekitiibwa maama amina obuwanguzi waffe webala okuwangula kitiibwa kya Mukama muno obuwanguzi naye ebintu bingi naye mbadde nsaba ningira ntya ku WhatsApp
Oh, ku WhatsApp group. Ngenda kulaga soko veko njaji kulaga mukwano. Ngenda chikubuddamu. Engalo n'akaluluza alayiza dda we thank God, glory be to God. Kyekyo Lilian, this is not past Sempijja. Waliwo abuuza nti oli mukyalo wa Pastor Sempijja ki? Nedda musumba, omwami wange simusumba. Omwami wange simusumba. Anti ati olwo amanda zadde balowooza musumba Sempijja asoma Bayibuli. No mukyala Sempijja mulala Lucy oli bamuyita Maureen. Engalo zikubiddwa abakubi b'amasonde. Kale mukwano kuba. Hello. Wangi. Nyongera ku ddoboozi mukwano. Ekitiibwa kya Mukama. Amina mukwano. Kitiibwa kya Mukama. Kasita otegeera ebyobuziba bya sitaani n'olwana olutalo mukwano tuwangula. Ate Mukama agenda bibikkula. Kama agenda bibikkula. Yeremiya 3:3 nyolo 3 tulwogedde. Ajja bibikkula. Praise God, Pastor Jaje Muwanguzi. I thank God for your amazing testimony. I've learned to do what God tells me to do. Thank you. Onayiza okukola Katonda kyamugamba okukola. Era kino kyogera lunye nti okujjawo omusumba n'akusabira si kyekitegeeza nti kati byonna biwedde. Kyobulana bakusomesa. Praise God, Muwanguzi, God delivers permanently. I know I'll also be delivered. Aba WhatsApp nga muli bangi olwali Pastor Jaje Mukama yeebazibwe nzikiriza nti omwana wange awo Katonda eyawonya eyamuwonya nange wange agenda muwonya kansa. Wangi mukwana. Musumba Yesu yeebazibwe. Amina munnange. Omuwanguzi waffe Yesu yeebazibwe. Amina ssebo. Nze munnamuzendesedinga amanyire nga buno obudde ndi wano mpambire ku Masaka Road. Yagambye yongera obujulizi, yongera eddoboozi. Bannange omugumiikiriza abeera wamu ne Katonda we bali kuwangula. Kitiibwa kya Mukama. Bannange musiiwe bulungi. Amina. Onagambye Suzi, what a blessed testimony. Njiza okugondera Katonda mu buli ensigo yebetenta buli kimu. Byonna tutambula olugendo. Onagambye atya? Onagambye Muwanguzi yakakasa nti alina ensigo emu. Ate abasawo bagamba munnange notakakasa. Musumba nakikakasa. Newa neno mu kuzaala. Era kuba Mukama gye yali yandirectinga okuzaalira. Basooka ne baŋŋamba kati gwe wa one kidney. Watya ng'ofunye complication yonna. Naye munnange neebaza Mukama yalabirira ekigambo ekyo kituukiriza. Kuba sitaani yagezaako okundaivatinga nga mba kuzaalira walala. Ffenna nze n'omwana twali tugwa mu ngalo za sitaani. One kidney tazaala. Mbwa oyinza ofuna complication oba n'obleedinga nnyo oba. Bannange. Leero nno sigenda kulemererwa okuba attendinga kuba ziyiika ngambye ntandikirewa. I've learned that God can change every situation in his own time. Peace, Saudi Arabia. Buno obujulizi bugenda buzibudde amaaso. Oka abali ku simu wangi. Hello. Ndabooze baki. Yalla mukwano. Hello Muwanguzi. Yes. Yemba program. Amina mukwano. Nimanyuka Jackie Mama Jacob na Terakazo Western Region. Nakushemerera okuleeba okuwuliza. Nashemerwa mnonga nyowombujuriza wona yebwa Mungu. Sawa arokora era awunya. Yes. Wamwe kwasabirawo byona na basa. Amen. Tali kulemererwa. Kuma bahereza mu shaje tukunda mnongo baje tuhereza ente. Bani
Ate so woyogera okikolerawo. Ojja kunzijano mu studio nzirukirewo mangu. Ente yange nje yanziza mu linnya lya Yesu. Bampente. Nange. Nabanno wini producer wa migeredde. Hello. Amina munange. Awe bwe kitiibwa mukwano. Tata nakuwulidde dda watuuse dda. Yes, bakuma Franco na kachira lukunye. Ensebo wange. Mwana nsaba bali kuwangula bana. Kitiibwa kya Mukama ssebo. Yes, mbadde nkubuuza ayina emyaka emeka? Ina 25. Thank you. Bano nsubidde nkwagala nnyo. Okay. Ono agambye akyanzirewa, ono agambye Musumba how old bakizeemu ekyo Musumba basumba bakuwa ente nange nagikunda munonga. Ono agambye akyomulala Mukama mulungi basajjajje Mukama yeebazibwe nzaali eti nange taata wange yafa kansa naye mabeere gannuma mwana wange kuba omuzimu gwa kansa ogwo kansa muzimu tugenda gukuba wanje Asaje katonda libazibwe. Awewe ekitiibwa taata. Amina omuwanguzi nkulamusiza nyabo. Kulamusiza nange ssebo. Ono muzeyi bitandire utumwicho kuwanse kukusawura Ntebe Road. Nzombu wanguzi obwo muwanguzi ono noyo baddeko bwo mudiringa mwanyize mwe bintu bibiri. Atunga muhara wanga rumyaka ngabire myaka nga 13 nagenda kumuraba nesundo kumagwendero y'insingo parent ngazi nyingi. Nimugamba ngo oteke korkoni naye nari nyayera garanti esunde ezo zawona. Bambi. Naye katubanzo so tegeza katonda wonye birwate byone byaburi. Byonna. Katonda basero omukisansigade n'umuzeyi kutanuzire. Amina. Byonna katonda abiwonya. Hello. Wanji. Musumba Yesu yebaze. Awe wekitiibwa. Banango muwanguzi Yesu yebaze. Amina nyabo. Banange sabite nange nkutudde. Ono naga wadokasi. Bambi tusanyusa okuwulira. Okubeeka sokoso. Banange naso mu famire mulimu ekirwadde kya asima. Naye nziza okuba omuzimu ogwo. Nayize munnange okubikubuuza Mukama kyava kuki. Bane basajeje ne taata wange yafa asima. Ebyo munne bitubadde tulaba obulabi kati byakulumba kale mukwano. Ne jjajja wange naye nafa asima. Olugendo lukoma gwo bikomya. Lugendo lukoma. Blessed is your glory be to God. We thank God for that testimony. I have learned to be obedient to the Holy Spirit. Nange mitwe nategeera byakwokya kutula menya bajja kugamba genda obuulira enjiri bajja kugamba genda wegayirire n'ebyo nanga Katonda anoonya deliverance yo total deliverance. Onagambye ati apasajjajje Aisha Kasirivu ongamba ki nvaako ebintu mbiguddemu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Onagambye bantu nga basanyuse banange okay yes bitanuzire yamala n'alokoka era na wano yajjawo munnange oyo yamala n'alokoka wanje mukwano gwange. Hello Musumba Mukama yebaze. Awe bwekitiibwa. Mukama yebaze muwanguzi waffe. Amina ssebo. Ntibannaye kubange nebaza Mukama kwa radiyo. Kubanga nkoze bulungi nnyo. Denza amanya gange Matovu Joseph. Essebo. Sinzidde eno Bombo Kitongwa. Ye taata. Nebaza Mukama kubange nkozemu omulimu munene nnyo ne lwa program. Oyizeemu ki mukwano nekyobuuza? Nzimbe nnyo kubanga nimanya kiddala Mukama. Newankubadde ndi mu mbeera nti Mukama ajja kunsomesa senga mulemerako. Lemerako ng'olwana. Kristo. Bannange abali eyo nga oli wala obutabo bwa Pastor Tom wano weebuli obuyigiriza okulwana olutalo. Ojja kujjano ku reception obunonewo endagaano okuzaayo olutalo mu nkambi y'omulabe Katonda bw'aba ayogera ate akuyigiriza n'olutalo ne mulwana ne tuwangula. Okay taata wange asembayo addirira asembayo wange. Thank you Lord. Hello.
Radio gireseko. Radio munenze nabagambye kasoteekako radio nze mba nkujjako kubanga abantu gabagafa wanji munnange. Hello. Ntukuulira taata watuuse dda ku mpewo. Amina munnange. Taata wange. Bushenyi nakushemerera okukuleba taata. Mwangezo witu webale kwangula. Kitiibwa kya Mukama ssibu. Mwangezo waffe gye bali kwangula. Yakahangula. Amina. Naffe no tubayo tubawuliriza nnyo. Bannange Mukama mulungi 17 katonyeza 7. Waaw mbatumiddeko nnyo 17 katonyeza 7. Onage pasajje nina mulamu wange alwadde omutima naye afunye essuubi nti ajja kuwona. Buli ali mu ddwaliro n'abasawo bakimanyi nti bo bajjanjaba Katonda n'awonya. Ekyo kyo bannange kya Bwakatonda nnyo. Hello. Kasitoba nga radio togitaddeeko mukwano wange. Musumba njiriwa. Mugijjangako. Musumba Mukama yebaza. Awe bwekitiibwa. Bannange musumba muwanguzo yankoze bulungi nnyo. Nange bwentyo. Ayina ekisomoza kyangambye kiri ekya mbaga yali yakwatibwa empeta yali yakwatibwa. Musumba manyi nti waliwo ekibeera nga tetumanyi muno ebintu byaffe byakwatibwa. Kale sitaani amanyira. Ate nno ne bivunda. Nebivundira ku mmotoka musumba n'ebyange mbijjayo leero. Ono Nambiru Florence Kawempe. Haleluya. Abakyala temulwana musajja nkube empeta. Oyinza okwesanga oliko obusibe. Naye nga mulwana ogenda kuwangula. Abali ku online church mugambe muti pasajja gye you never disappoint obugalo nagambye atya ente bannange ente. Pasajja I'm coming to translate for you definitely ogenda kuvunula ki. Pasajja gye does monk still making shoes omuwanguza akyakulenga tu. Kati musumba mbadde nasiriikirizaamu olw'okuba nti nno mbadde nakamala okuzaala. Ogwo omulimu ndoza newaka ogukolerawo. Newaka ngukolerawo musumba. Sina bino ebyuma byebabawadde gavumenti bye yabawa bikozesa. Gavumenti yagaba ebyuma. Nje musumba. Banaye bannayuganda bwe kaseera katwekolera emirimu egyaffe obeera ewakaawo neweekolera emirimu n'ofuna akaki n'ofuna akasente kinsanyudde nnyo. Bannange omwoyo omutukuvu onaagambye atya. Katumalirize bannange Mukama bampere nnyo omukisa nze message zonna nzirabye zonna nzirabye Mukama bampere nnyo omukisa. God bless you so much awa muwanguzi my dear lovely. Manyi message muziweereza naye ekitiibwa n'ettendo ekitukyeddize Katonda ffenna tufuniddemu wamu kubanga ati waliwo programu endala ejja n'omuweereza wa Katonda. Njagala kusaba oteeke emikono gye mu kifuba omuwanguzi agenda kusumulwa amafuta. Gamba ayi Mukama olunaku olwaleero nange mpulidde obujulizi era nange nzikiriza mu mutima gwange nti wafana ozuukira njatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo ekyokufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu bw'oliwo oyita abalondebo mbeera omu kwabo nkwebaza Mukama kubanga ondokodde. Amina era amina. Sumunula mwana wange amafuta ag'obuwanguzi. Katonda w'amaanyi Katonda abeera omulamu ennaku zonna. Nkwebaza Mukama Taata Kabaka w'abakabaka. Nze nkulaba ng'onkolera mu bulamu bwange Mukama. Nze nkulaba ng'omponya Mukama Kitange endwadde ezirema abasawo. Mukama Taata ow'ekisa ekingi nzijja mu maaso go nga nnyimusa abaana bo Mukama Kitange gy'oli Kabaka w'abakabaka. Bagamba nti emigga egyakukuwa ffe tuwonyezebwe Mukama. Kitange nga nnyimusa abantu bonna abali mu Cancer Institute Mukama. Taata ow'ekisa ekingi Kabaka w'abakabaka.
abatawanyizibwa kansa yenna abatawanyizibwa ow'ensigo abatawanyizibwa buli kimu mukama taata ow'ekisa ekingi kabaka wa bakabaka n'abaana abato mukama kitanga abatawanyizibwa endwadde ze batamanya gye zaava mukama taata ow'ekisa ekingi wayogera mu kigambo kyo nti ekibi ky'omuzadde tolikivunaana mwana mukama taata ow'ekisa ekingi kabaka wa bakabaka ku lw'ekisa kyo ne ku erinnya ly'omukama obasumululire ddala mukama babeere baddembe mukama webale yesu webale ekitiibwa ky'amawanga mu linnya lya mukama waffe yesu mikwano gyaffe abalungi munzikiriza mbasiibulire wano tusinsigadde ndi Juliet Juuko jjejje nange Agatha Rose Sempijja tugende tulaba abaana nga be mutugambye ava ne Moses kama abantu ebyo bulungi mwiraba